Abasuubuzi ab'omu katale ak'e Katwe bakeeredde mu Miranga oluvannyuma lw'omuliro ogutaategeerekese ku kikkwe gwavudde okubanga gwakutte akatale ne gwokya emmaali y'abasuubuzi ewerako era bambi bangi bakeeredde mu maziga. Bannange Katwe mu kisaawe gye tuli bannamawulire. Katwe mu kisaawe mutuyambe mu katale, akatale kaggwawo. Akatale kaweddewo. Akatale kaweddewo bannange. Kyokka ekisinga okwewuunyisa bwe kuba nti nno waliwo ka vidiyo akaafulumye nga ku ssaawa 12 ez'olweggulo ku lunaku olwajjo ekikka ekinene kyalabiddwako nga kiva mu katale ke kamu oba oliawo kyabadde kiraga nti nno omuliro gwabadde gutandise nga gwe gwaleese omukka ogwo. Ndowooza ka vidiyo kaako olukeetegereza bulungi. Waliwo abakakutte nga balaga nti nno omukka ogwo gwalabiseeko ssaawa 12 ez'olweggulo. Kyokka omuliro gwakutte ekiro ng'abasuubuzi abasinga bazzeeyo n'ewaka bamaze okusuubula ebintu byabwe bye bagenda okukozesa olunaku olwaleero olw'ebbalaza. Baalabye mawulire oba baalabye butambi kutambula ku social media nga bulaga nti nno akatale kaabadde kakutte omuliro. Nejje buli kati teri amanyi obuzibu bwavuddewa, naye ekibuuzo ekyebuuzibwa nti obutambi obwo bulaga nti omukka ogwo gwalabise ku ssaawa 12. Abavunaanyizibwa ku katale n'abakuumaddembe oba n'abazinya mooto baabadde bakola ki wakati w'essaawa ezo 12 ate era n'ekiro omuliro guno we gwakwatiridde ddala okwokya ebintu ebisinga. Okusinziira ku mukutu ogwa Daily Monitor waliwo abantu abayogeddeko nabwo abasuubuzi era bambi nga bali mu Miranga olw'okuba nti nno ebintu ebibaliirwamu ssente empitirivu byayonoonese. Nusula Nayiga omu ku basuubuzi bambi yakubye omulanga ng'agamba nti nno ebintu bye ebibairwamu obukadde 4 bye byasirikidde mu muliro ono, nti yabadde amaze okusuubula ensawo 6 ez'amanda nga buli nsawo ebairwamu emitwalo 7,300 era ng'ensawo zino yazitikkudde olunaku olw'eggulo ku ssaawa 2 ez'ekiro. Kyokka ate kyamwewuunyisiza okulaba ng'ebintu bye ate era byajjiiridde mu muliro ogwo. Omulala ye mukyala Nansubuga. Ono ne gye buli kati yeevuma lwaki yasuubudde enva endiirwa ate era kw'ossa n'ebibala ng'agamba nti olunaku olw'eggulo yaguze ebintu ebibalirwamu emitwalo 6 ng'asuubira nti n'olunaku olwaleero agenda kubanga atunda ebyo, naye kyamwewunyisiza okuba nti naye ebintu bye byayonoonekedde omwo. Omwami James Kato ng'ono atunda mmere n'ebintu byonna ebitambula ng'ebyo, naye agamba nti omuliro guno ensaasaana gye gwasaasaanye bagwewunyiza nti gwadde gutambulira ku sipiidi ya yiriyiri, nti era wadde bagezezzaako okuguzikiza naye baatuuse nga tebakyasobola kubanga omuliro gwabadde mungi. Era waliwo n'omusuubuzi omulala eyalabiddwako bambi ng'alaajana ng'akaaba olw'okuba nti nno emmaali yaabwe yatokomose. Kino nno kidda eri ab'obuyinza kubanga abamu bagamba mbu bwe wabeerawo abagagga batera okwagala ebifo bwe bityo ebintu ng'omuliro birabibwako mu bitundu ebimu era n'okugereesebwa kwatandise dda nga bagamba mbu kyandibanga waliwo omugagga eyeegwanyiza ekifo ekyo. Abasuubuzi bambi bibasobedde era bagamba tebamanyi ki kye bazzaako, bwe batyo beekubidde omulanga eri gavumenti esobole okuba nga ebadduukirira. Batata tulisabasaba buyambi, kati nsaba obuyambi. Siina wadde ekyokulya, siina wadde ekyokunywa. Ono ye mwana omuto gwe nnina. Simanyi, saagala kuwayiriza nsi. Masannyalaze gabadde gagenze ejjo ku ssaawa 7 gakomyewo ssaawa 5. Omuliro gwakwatiddewo nze we nagulabidde nga nze siina kirala kye ŋŋamba nti oba ki. Obuzibu tetunnaba kutegeera kituufu we bwavudde. Batugamba nti agamu masannyalaze,
naye nga twabadde tuli mu mayumba gaffe twebase ekiro ssaawa 6 abalannaffe batandika otukubira amasimu nti akayumba kaweddewo. Twadduse ne tutuuka wano naye tetulina kye twataakiriza bannange. Era akatale kayidde okutandika ne ssaawa 5 ez'ekiro. Era abasuubuzi ffe abasinga twazze ssaawa 5 ez'ekiro okujja mu katale. Twatuuse nzira tuuse wano ssaawa 5 n'ekitundu akatale kayidde. Konna kaweddewo tetwasigaza wadde akantu. Mbadde ntunda wano obutungulu, nnyaanya, biriŋŋanya. Naye tetusigazza wadde akantu n'akamu we tubadde tujja ssente eziwerera abaana baffe ab'ekikazi. Twavuddewo ekiro ne tugenda ewaka. Nga tugamba ssaawa 5 nti akatale kayidde. Ne tudduka emisinde okujja otaasa emaali yaffe nga geeti nzigale. N'emmotoka zennyini yandizza tuzikiriza omuliro. Baagiziyizza nga terina weeyita. Simanyi oba poliisi eri wali omulyango gwayo gubeera mu ggale simanyi. Ne tuva ku ekyo ne tujja wano tutaasa emaali yaffe. Maali yaffe wedda gye tutaasa gye batwala. Tutaasa gye batwala tutwasigaza maali n'emu. Ate tuvudde ku ekyo ate batugamba tweta tulakita. Tulakita etusendewo. Ate etusendewo batwokezza baleete tulakita. Tebatawanye na kuŋŋaanya abasuubuzi kubagamba nti bannaye basuubuzi baffe tulabye ekyabatuuseeko mufiiriddwa se ebintu byammwe. Naye tubadde tusaba tukwatagane tusobole okuzzaawo ekintu kyaffe. Naye tebasobodde bazze batowa butoyi woda mbu baagala tulakita baleete tulakita tugyewo ebintu basende. Ffe nze maze wano emyaka 3 mu egi. Nzize kubasaasirako amala okubasaasira bagamba nti obuyambi obutono businga obusaasiza obungi. Nze mbawadde amagezi nti batekewo olukiiko olwa fundraising tujje nti omwaka bagamba kasukali ali nayo tebamutiitiizi. Otukaine sanga nakayumba kaffe kawedde. Erinnya lyo? Nze ndi Peter Omonge John Baptist. Nva Isingiro district. Natuuse ku katale nsanga bagadde olaba mu Kampala baagaana abatembeeyi. Nsanga katale nga kagare esitowa nga eri mu katale munda. Naye bwe natuuse nsanga katale kagare. Neterese emaali yange obusonzi bwange ntunda ntambuza nsonzi. Mtembe ensonzi. Otembeya ki? Ensonzi, ensumaki. Ensumaki. Nsanga katale kagare neterese bamukwano gwange. Ngenza okuwulira nga batemeranga. Mba katale kayidde. Otuuka nsanga nakayumba kaffe kawedde. Nze Kisembo taddeewo munamule wa Kasule zone akatale kagiyidde wano. Tusooka okwetondera Ssaabasajja Kabaka twakuumye bubi ku luno. Omuliro gwazze amasannyalaze gasoze ne gavaako okumala essaawa nga 2. Amasannyalaze gakumye bwegati. Twagala okulaba nga omuliro gwaka wakati w'akatale wano. Tusooka okwebaza abatuuze abeekatwe bonna bakoze omulimu. Basambye enzigi zonna ne bakola kyonna ekisoboka ne bataasateesaako emaali ezimu naye emaali y'abantu mu butuufu eyidde eweddewo. Era twetaaga nti oba gavumenti esobola tuyamba nga katwe Kasule zone mu butuufu emaali y'abantu eweddewo mujje mutulambule ala teekako fridge gonna sasa teekako ebintu nti nga amanda n'ebintu ebigamba nti ebyobuwangwa bya Buganda byonna bibadde wano mu katale keekatwe byonna biweddewo. Tubadde tugamba nti ebyobuwangwa abantu badde bava ewala ennyo ne bajja mu katale wano ne balaba ebyobuwangwa byabwe ne bakolako ng'abantu babakolako ebyobusawo byonna bisirise byonna biweddewo. So twebaza nnyo nabo mutuyambye nga gavumenti mujje mulabe ebyobuwangwa tebisaanawo naye mujje mutuyambe daawo. Omuliro gwatanze essaawa 4:05 awo ogwakutte naye nga gwazze omundi gumu tetwategedde gwavudde ku ki kyavudde ku ki naye twalabye ffe muliro nga gwaka. Netugamba ate buli omu n'entulu nevuga netudduukirira ne poliisi y'ekatwe neekola omulimu gwayo. Leero bambi neekola gwayo tugyebaza nnyo nga poliisi y'ekatwe. Bambi mwebale nnyo mwebale ddala. Wali muntu afiiriddwa bulamu? Osi kati abantu abafiiriddwa obulamu nga kintu kibadde ekyekiro tukyanoonyereza tukyasuubira oba tetugamba nti katulabe kubanga mu mmindi omwo mubaddemu abantu batambula ne balekamu abantu tukyanoonyereza nga tunaba kukizuula.
Yagange nze Katerega Muwadda mbeera wano mu katale katwera wenkolera kati mbadde neebasi nange simuka ng'omuli ogukutte akatale konna konna nga kakoze eki nga kaggwawo nengezaawo kwagala okutaasa mu nnyumba mu mudala mwe. Ate yo poliisi egamba ekyakola okunoonyereza balabe ki ekyaviiriddeko omuliro guno. Midnight fire broke out at Katwe Market, mainly around kiosks that sell herbal medicine. Our officers were informed and immediately responded to the fire scene and put out the fire. Investigations are still ongoing to establish the cause of the fire. Our officers this morning have also gone back to the scene of the fire to find out the extent of loss that the fire caused, and also to establish the cause of the fire. We shall be informing you in case there is something new that has come up. We have officers right now at the scene to get those details of if at all there are, like how many people have been affected, if at all there was life lost, and we shall be informing you. For now, the fire caught kiosks that sell herbal medicine. Kyokka ate ekyewuunyisa nti ne olunaku lwaleero ku makya mu kifo eky'Ennabulagala era waliyo ekitundu omuliro gye gukutte ebintu ebibalirwamu bukadde n'obukadde ne byonooneka. So kitegeeza nti nno gavumenti oba n'abavunaanyizibwa ku nsonga eno balina okwongera okuyigiriza abantu ku ngeri ki gye bayinza okuzikizaamu omuliro nga n'obuyambi bwe beeyongera okujja, ate era n'ebyuma oba ebimotoka ebizikiriza omuliro okuba nti nno bibeera ready essaawa yonna singa wabeerawo enjega egwawo. Weebale kwekuumira ku mukutu ogwa Kabyanzo Media. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media.